général de brigade Madama. Le commandant de l'ensemble des troupes est suivi par la musique principale de la gendarmerie nationale. Le général de brigade Oui, allez-y. Madama est un officier de l'armée de terre de haut rang, diplômé d'école des guerres, qui a fait toute sa carrière comme ses pairs. Aujourd'hui, nous avons à l'image la fanfare. Ouais. La fanfare des forces armées gabonaises, qui certainement va se positionner capitaine. Non, mais ce n'est pas la fanfare, c'est celle de la gendarmerie. Balamusizaako nnyo bannansi basebo ne bannyabo muli omutya mujje baliko gyonna gye mukozeko olunaku olwaleero bw'owulira nsikatira mutokeewuunya nabaddemu ne kamayina sajjale naye ndi bulungi nja kusobola obbakolera puroguramu yonna nga bwe ngibateekeddeteekedde mpaka ku nkomerero yaayo mbaaniriza nnyo mwenna abagiraba puroguramu eno bw'oba oli mupya mbadde nkusaba osubscribing nga tonnaba kweyongera na puroguramu eno ekyamazima amawulire ge tukola ku Media Choice Africa ga njawulo togenda kubanga wejjusa. If you're younger than the consent age, viewer discretion is advised. Basebo ne bannyabo olutambi lwe mbazannyidde nga ntandika puroguramu eno musajja mukulu gwe mulabye yoyo mutabani wa Nakyemmalira musibira mu bwa kamandanti w'amagye ga UPDF Muhoozi Kainerugaba awe mulabye abadde mu kibuga Libreville eky'eggwanga eriyitibwa Gaboni gy'agenza okukiikirira eggwanga lya Uganda nga kitaawe amusindise nga pulezidenti ku mukolo gw'okubeera nti bano babadde bakuza ameefuga gaabwe ag'emirundi ogw'enkaaga jjukira nti eggwanga lya Gaboni lyafuna obwetwaze okuva ku ggwanga lya Bufalansa ng'ennaku z'omwezi 17 Agusito omwaka 1906 kati namukadde Nakyemmalira Yoweri Kaguta Museveni n'antabuulirirwa akutte mutabani we nga kino ekitabangawo musajja ayambadde yunifoomu y'amagye ng'era kamandanti w'amagye ga UPDF okugenda n'akiikirira eggwanga lyaffe erifugibwa abaalirowoozeddwa nti basiviliani ffe tulifuga kaakati kombatanti nga tajjeemu na yunifoomu tayambadde yadde suuti wabula agendedde mu madowadowa g'amagye yakiikiridde eggwanga lyaffe Uganda ku meefuga g'e Gaboni oyinza okukyewuunya ne weebuuza nti bannanga abantu ye Muhoozi takiikirira kebera mu byafaayo olabe oba waliwo munnamagye eyali akiikiridde eggwanga lyaffe lyonna ku official duty Museveni eggwanga awo bw'atyo bw'alituusizza kaakati bwe mba mbawadde ennyanjula mutuule mbabuulire ekituufu Muhoozi tagenze ku mukolo ogwo nga akiikiridde eggwanga lya Uganda wabula agenza okukola enteekateeka ze ezisookedde ddala okuba nga bawamba obuyinza tuulokkalire nkubuulire gwagenza okukiikirira yaani basebo ne bannyabo gy'agenze Gaboni ye wali omusajja yawamba famire ye yo kennyini n'awamba famire bo bennyini munda mu famire ne beekyusiza mu kitinga embazi kati n'afuuka pulezidenti kyokka nga famire yali emaze okufuga eggwanga lya Gaboni emyaka egisukka mu 5 kakati tuulokkalire otegeere ekituufu n'ebiri emabega w'olukyala lwa Muhoozi luno njagala okubategeezaako bassebo ne bannyabo nti kyawandiikibwa mu ssemateeka w'eggwanga lyaffe nti amagye ga Uganda galina kubeera subordinate to civilian authority wabula namukadde Nakyemmalira Kaguta Museveni mu magenda ge asazeewo akozese mutabani we amulekera obuyinza babawambe lwampaka era prosesi egenda kutandikira Gaboni bulijjo neetegereza emikolo gya Museveni egy'ennaku zino nga ndabako abasajja abamutaputira Olufalansa mbadde simanyi nti baatandika dda okubanga beekuukuunya n'okwekwekweza mu mawanga g'abantu agoogera Olufalansa ndowooza mumanyi interpreter wa Museveni kati abeera ku mikolo gye ow'Olufalansa ntegedde lunaku lwa leero nga ndaba Muhoozi ayina ka earphone mu matu gy'agenze n'olulimi talutegeera babadde balina omuterako ka interpreter kasobole omuteekerateekera ebigambo abitegeera ebibaddewo ku mukolo kuba abadde tabiwulira Museveni amusindise mu kapasite y'obwa pulezidenti tuulokkalire nkubuulire era tugenda kukyogerako lw'ogenda okakasa nti namukadde Nakyemmalira yasazeewo obuyinza abuwe mutabani we nga bakozesa maanyi
Bassebo ne bannyabo bannansi abalaba Media Choice Africa abatamanyi Gabon gwanga ki gwanga li masekati ga Africa bw'ogenda eri ku coast oba ku lubalama lwa Semayanja ayitibwa Atlantic. Gabon gwanga ly'Abafirika lisangibwa mu Central Africa ku Atlantic coast era nga bw'oba olinoonya genda ku maapu lino lyebunguluddwa amawanga nga Cameroon, Equatorial Guinea, sako ne Republic of Congo, so eno Democratic Republic of Congo, era ng'ekibuga kyali ekikulu nkugambye kiyitibwa Libreville. Kakati kambi kutandikire gye biva osobole okutegeera. Bassebo ne bannyabo olunaku olwaleero Agusito nga 17 ge gabadde ameefuga g'eggwanga lino. Omusajja kati alinga pulezidenti waalyo, njagala kati ntandike mbikunnyonnyolo bitegeere bulungi. Ye musajja ayitibwa General nga ali ku ranka yaabwa General, batera muyita General Oligui Nguema. Kati yakola nga pulezidenti w'eggwanga eryo naye obwa pulezidenti yabufuna atya. Bassebo ne bannyabo ono yali musajja ng'akulira amagye nga bw'olaba Muhoozi Kainerugaba. Era mu kuwamba obuyinza yali akulira ekitongole ekikuuma pulezidenti mu ggwanga erya Gabon nga bw'olaba Muhoozi bw'alina ekitongole ekiki ekya SFC. Era ngono yawamba obuyinza nga tayiye musaayi, yawamba gavumenti ng'awambye kazini we. Bassebo ne bannyabo bino byali bya kika. Yagenda n'awamba gavumenti gyo mu 2023 yali militale ku genere yakuumanga ate pulezidenti ate yamuwamba oluvannyuma lw'okubba akalungu oli yerangiridde ku kisanja ekyokusatu kyokka ate nga musajja yakubwa stroke yali yamukuba nga takyasobola n'alemera ku buyinza. Kakati ono General Oligui Nguema n'awamba obuyinza. Muhoozi bamusindisa agenda akola notisi bamubuulire ono yakikola atya okuwunzika obuyinza ne busigala mu famire kyokka ate abantu ne basigala nga basanyufu. N'alangirira n'ekibiina ekiki eky'abazimbi kye bayita Builders Party. Kati bwe yamaze ate Builders Party n'ava mu ku ne yeeyambulako amagye ne yeefuula civilian n'ateekawo akalulu ne bamulonda. N'alangirira n'ekibiina ekikye ne kitwala ebifo ebikyasinze obungi mu Parliament. Tulokalire kano kagenda kunyumira. Bw'oba oli mupya mbadde nkusaba subscribe nga kinyuma nnyo. Naye ate mwenna ababadde batugobere kansooka mbawo obubaka bwange buno ndyoke nzije mbatwale ku Muhoozi. Bassebo ne bannyabo bw'oba olina ekikuluma nga kya mubiri na mwoyo, waliwo abakyala abayitibwa abakyala abakooki bali mu ggwanga lya Uganda. Tofaana bizibu by'otamanyi ani yabikutuusaako. Bantu bangi mubaagaliza tebabaagala. Oyagala omuntu omuyambe ye tayagala kuyamba. Abantu b'ennaku zino bazibu, yeefuulira mu kitinga embazzi lwa ssente. Gwe waleeta ku mulimu ayagala kugobya, gwe waleeta mu dduuka buli lwabba ssente ate tayagala omugobe. Kati ne bakuloga ne bw'ozimba akayumba ne bw'ogula mmotoka kiruma ate gw'otalinnyiridde. Mwenna mbazigira abakyala abakooki nti mwefeeko. Ne Katonda akugamba mu bitabo by'eddiini ti situla omusaalaba gw'ongoberere tewali agenda gukusitulira. So n'olwekyo genda ku namba 0750 2 6 00. Muyige okwefaako mujja kulaba ng'obulamu bwammwe butambula bulungi. Bwe muba n'aba temwefuddeeko obulamu bujja bakaluubirira abakooki. Osobola okugendayo oba okwogera nabo ku WhatsApp. Kaakati muwulirize. Bassebo ne bannyabo Namukadde Nakyemali Yoweri Kaguta Museveni asazeewo ekintu kye tubadde tulwanyisa ebbanga ddene kati akikozese maanyi. Muhoozi gye yagenze mu kapasite y'obwa pulezidenti nga bwe nkugambye nga ntandika nti amagye g'eggwanga lya Uganda by constitution galina kubeera subordinate, galina kubanga gakkiririza mu bukulembeze obw'ekisiviliani. Naye yisobola okumbuuza nti Museveni tasobola kudelegatinga Muhoozi kugendayo n'obukodyo obwo bwennyini bwe bakozesa ngenda kuba mbukubuulira. Kisoboka naye kati ekigenda maaso si kyekyo. Bakulaga kirala nga bakola kirala. Muhoozi yagenze atandika olukwe. Omanye ekisanja kino Museveni tagenda kukimalako. Kati mutabani we ali mu lukwekwekwe olw'okozesa amagye bawambe gavumenti, ebibiina by'obufuzi byonna babijjewo. Bannabyabufuzi abasobola okuba embeekulo bonna babasibe, be basobola babatte, balangirire ekibiina kibi eky'ebyobufuzi, bafugeyo emyaka 10. Muhoozi akomewo mbu nga yeefudde ali mu kalulu ng'ekibiina kye kyekiri mu Paalamenti. Kakati awo batutwala emyaka emirala ng'ekyali mu ggwanga lya Gabon. Naye kakati kankubuulire lwaki balonze Gabon. Njagala okubategeeza Bassebo ne bannyabo nti famire eyitibwa famire y'Ababongo yafuga eggwanga lya Gabon emyaka 56. Kakati mu myaka 56 ono matano kazini Bassebo ne bannyabo, matano kazini wa Ali Bongo kati president yafuga kati ayitibwa General Bryce Kolatio Lingumu Nguema nga matano kazini woli ate gwe yajjako.
kati beefuulira mu kitinga ebbazi najjanga pulezidenti omupya. Famire ya Bongo yafuga okuva omwaka 1967 mpaka Agusto nga 3 mu mwaka 2023. Emyaka 5 mu mukaaga nga famire emu yefuga. Taata ye yasooka okufuga, Ali Bongo n'akwatamu omwana, stroke netuuka n'omukuba nti engeri nti yasooka kubeera musajja mu Katoliki. Yamala n'asiramuka kati yali agenze Saudi okubeera nga akola hijja. Bwe yali eyo stroke gye yamukubira, naye era n'alemerako n'akyusa constitution n'asaba ekisanja ekirala. Kakati mu buvuyovuyo obwo n'entegeka y'ebintu, Muhoozi naye agenze akoppe notisi, bamuwadde akatranslating amaloboozi bali mu kumubuulira kino asobola kikola kitya kankujja eri obukulembeze gye buzze butambula otegeere engeri kibano gye baagala otuwunzikamu. Basabo ne bannyabo kambabuulire muyinza okugamba nti lwaki bakanka kabalemerako. Njagala okutegeezaako ndowooza kansooke ng'oggyeko akatambi kali nkulage ku bifaananyi ebyo. Bw'ogenda ku mutimbagano gwa musajja mukulu ayogerera amagye kati ayitibwa Chris Magezi ataddeko ebifaananyi ebyo bye nkulaga saawa eno. Bw'atyo musajja mukulu Muhoozi Kainerugaba bwe yatuuse mu ggwanga erya Gaboni ne bamuvuga era ne bamukuba ebifaananyi nga bw'olabye. Waliwo ne bannamagye bano abalala abeebuzaabuza abeetunuza eri mu bifaananyi tebaagala kulaga ki kye baliko. Y'oyo bwe mulaba nga bamwaniriza mu ggwanga erya Gaboni era waawo bw'atyo bwe yabadde atuuse. Kakati ebyo kambiteeka ebbali. Mulabye ba CDF bangi ku mulembe gwa Museveni. Bw'alaba programu yange njagala nkubuuze nga newankubadde ono mutabani wa mukulembeze wali olabyeko CDF yenna nga ne bw'aba newankubadde si mutabani wa mukulembeze, Museveni gwe yeesiga n'amutuma ku mukolo gwonna akolenga pulezidenti. Bangi nnyo muyinza okuba temukimanyi. Museveni okuva lwe yakwata obuyinza n'ateekawo ekifo ky'obwa CDF mwaka 1989 mpaka 98. Mugisha Muntu ye yali CDF, yagobererwa Jeje Odongo 9821, n'agobererwa James Kazini 2123, n'agobererwa Londa Nyakairima 2313, n'agobererwa Katumba Wamala 2013-2017, n'agobererwa David Muhoozi 2013-2017, n'agobererwa 2017-2021, awo General Wilson Mbadi 2021 March mpaka 2024 mpaka Mbadi obuyinza bwe yabukwasiza Muhoozi Kainerugaba. Mbadi muba Commandant of the Defense Forces yeyeka eyali akozeko ekintu ekifaanagana by a quote of Muhoozi kyakola, kubanga Mbadi yagendako mu ggwanga ya Somalia mu kuteekako pulezidenti w'eggwanga lya Somalia ye yaliyo ku lwa musajja mukulu Yoweri Kaguta Museveni. Naye okusinziira ku kikoleddwa kati Mbadi teyagendayo nti no yagendayo nga mu bitiibwa Muhoozi byagendeddeyo. Newankubadde ekyamazima ebiseera tebyenkanankana, ekigenda mu maaso kyakuba wambanga temumanyi. Kakati kambazzeeyo bino ebintu bikulu bijja kusobola okubannyonnyola. Bano abantu abava mu Bongo family Muhoozi be yagenze okubanga ayigirako nga 17 Agusto omwaka 1960 Gaboni lwe yafuna obwetwaze. Gaboni yafunako pulezidenti omwo obuyinza ne bulyoka budda mu famire ya Bongo. Okuva olwo tebabutanga, bazanya mizannyo, kati ne Muhoozi gy'agenza okusoma notisi azireete ewammwe. Mba Basabo ne bannyabo ye yalonda musajja mukulu by then eyali ayitibwa bali bamuyita Albert Bernard Bongo n'amulonda nga vice president. Kakati president Mba yafanga 28 November 1967 eyali vice president ebiseera ebyo gwabwe nkugambye Albert Bernard Bongo n'akwata obuyinza. Kakati ono bamulayiza mu nga 2 December 1967 yali wa myaka 32 bwe yakwatira obwa president. Yali vice president ku 32 years n'akwata obwa president. Mu biseera we yakwatira obwa president y'omu ku ba president ba Africa abaali abakyasinga obuto, era nkugambye yafugira ddala we yatuukira okufa jjojjuzi ly'abalamu nga y'omu ku ba president abaali basinze okufuga ebbanga eppanvu. Maachi w'olumwaka 1968 ono yateekawo ekibiina ky'ebyobufuzi kimu ebirala n'abiwera baali bakiyita PDG. Era Basebo ne bannyabo okuva ebiseera ebyo n'atandika okuteekawo amagye nga ge gamuyambako okufuga eggwanga. Ebintu bino mbikunnyonnyola osobole okutegeera Muhoozi lwaki mu mawanga ga Afirika gonna yalonzeyo Gaboni gy'abatandikiramu olukwerwe olw'okuwamba gavumenti. Okuva bano lwe bakwata obuyinza babadde bakozesa magye okusobola okulinnyirira eddembe ly'abannansi okufuna obukulembeze. Ndowooza okiraba kati ne mu ggwanga lyaffe erya Uganda
eyo example ebeera nnungi Muhoozi gy'asobola okugenda najja obukugu obusobozeseza Abagaboni okulinyibwako amagye basivilian ne batakwata mu kintu ng'era newankubadde aliko naye yeefudde omusivilian abadde genero ng'ate yakuuma pulezidenti aliko n'amala n'awamba so ono sengavudde mu ngazeemu okuva mu gyenkaaga mpaka kati kufugibwa famire y'emu. Kakati bassebo ne bannyabo ono omusajja bw'atwata obukulembeze yakozesa kye bayita authoritative rule exactly nga Museveni gy'olaba akola ng'akozesa essente ze yajjanga mu mafuta. Eggwanga lya Uganda twafunye amafuta kati mwetegekera ekijja. Gaboni ebaddewo ebiseera byonna ng'etunda mafuta era nga bassebo ne bannyabo essente eziva mu mafuta bano zibakozesa okugula omuntu yenna abaaliwo okwagala okuvuganya obukulembeze era we tutuukidde mu biseera 1973 eyali pulezidenti nga ye Albert yatuuka n'okusiramuka bassebo ne bannyabo ne yeeteekako erinnya Oma n'amala ne yeerangirirako erinnya Ondimba. Bano bazze bamulonda mu single party system bamulonda 1973 n'akwata ekisanyi kirala 1979 n'addamu n'akikwata 1986 kati n'amala n'azzaawo ebibiina by'obufuzi exactly nga bw'owulira Uganda system bweri. Bw'amala okuzzaawo eby'obufuzi kati n'ajjanga mupya mu mwaka gwa 1990 ne baddamu ne bamulonda 1993 1998 bassebo ne bannyabo mpaka jjojjoozi ly'abalamu. Kakati Omar Bongo yafa ekirwadde kya mutima nga 8 Juni omwaka gwa 2009 nkugambye bamulonda ng'atazzizaawo ebibiina by'obufuzi exactly Museveni nga kye yakola n'asooka n'afugira ku movement. Jjukira Museveni yasooka n'afugayo emyaka 10 nga tewali kulonda n'amala n'ateekawo okulonda nga kibiina kimu kyekiri mu buyinza n'amala n'azzaawo ebibiina by'obufuzi n'ajjanga mupya. Obukodyo bwonna bwe buweddeyo n'akyusa ebisanja bwe buweddeyo n'akyusa emyaka kati obubadi buweddeyo tuzzeeyo ku military rule. Muhoozi bamusindisa akoppe notisi era abuuze amagye go gakikola gatya okubanga gamaze era ne galonda omuntu omulala. Kakati Omar Bongo bw'amala okufa yafiira mu ddwaliro lyali ly'abasipaana yali yakafuga emyaka 42 exactly Museveni bw'alaga by the time we yafiiridde nga y'omu ku basajja abakyasinze okufuga ebbanga eddene. Nga bw'olaba nga bwe bifaananira ddala mu ggwanga lya Uganda Omar Bongo naye yali yazaala omwana Ali Bongo. Omar Bongo bw'amala okufa mu 2009 kakati Ali Bongo nga Muhoozi bw'olaba ayagala entebe Ali Bongo naye n'akwatamu jjojjoozi ly'abalamu nga 3 Agusto 2009 nga bakuba kalulu ka bwa pulezidenti bassebo ne bannyabo yakawangula n'ebitundu 42 eby'obululu bwonna abantu ne bawakanya byonna ebyaliwo. Baddamu era ne babubala naye era ne bamulayiza ennaku z'omwezi nga 16 Oktoba 2009 ono ne baddamu era ne bamulonda 2016 yali anoonya kisanja kirala mu 2023 nga buli kimu akikoze yasalawo ne constitution nga abantu bamuwakanya abantu ne beegugunga ne bagamba ekimala kimala mpaka jjojjoozi ly'abalamu ne stroke za Africa zirabika zeewuunyisa. Musajja mukulu ye Ali Bongo yafuna stroke mu 2018 nga bwe nabagambye obukulembeze bwe olwo ne buvaawo naye buno bwavaawo butya. Kakati kankuleete nkutwale ku Muhoozi na kikyakimyeyo. Bassebo ne bannyabo 26 Agusto omwaka gwa 2023 eggwanga lya Gaboni lyafuna akalulu. Kakati nga 3 Agusto Electoral Commission yalangirira musajja mukulu Ali Bongo nti yawangudde nti yali awangudde n'ebitundu 64 n'obutundutundu 27 obwakalulu nga bachallenja be Albert Ondo Osa nga yali amuwadde ebitundu 3 n'obutundu 8 ku 100. Immediately opposition babiganirawo ne bagamba nti tetubikkiriza. Kati musajja mukulu aliko Muhoozi gwagamba nti yeyamuyise mbono yeyamuyisa jjabeerewo bigambo bya Museveni na mutabani we temubitwala bwe mbutyo. Muhoozi ali mu kutegeka olukwe ngera bwe babagamba bwe bali bakuba abantu nti omanyi abakuba abantu li baali ba Nigeria temwewuunya mu Uganda nga mulaba abasirikale abatamanyi na lulimi lwe mwogera nga babakuba emiggo. Eyo gye yagenza okuteekerateekera okubanga ajjako gavumenti mbyogera nga bwe biri nze sibirumamu kubanga kye bababuulira kirala ate kye baagala babakake mwogere si bwe kiri si kituufu tugenda mu famire rule naye kimala abantu batuuka ne beekyawa ebintu bino byonna kambi babuulire mu budde ng'ono yakeerangirira ku bwa pulezidenti nti awangudde n'ebitundu 64 ku 100 abantu baabigaana
mumanye ekyaddako abasajja abasirikale ne bajja ne balangirira nti babiganye era ne bakolawo olukiiko olwayitibwa Committee for Transition and Restoration of Institutions CTRI basebo ne banyabo baluno nga lwalimu abasajja aba Republican Guard. Bano bajja ku TV ne balangirira nti byonna ebirangiriddwa akakiiko ka byabakama w'e Gabon babiganye, bo balangiridde olukiiko olugenda okuba nga lufuga kubanga aliko Abbey akalulu. Era wano we bakwatira obuyinza abantu Republican Guard gigeze nkwe SFC kennyini nga bw'olaba bano bwe bakola ne Muhoozi bw'atyo bw'ayagala okukola. Buli TV yonna mwe mulaba kuzijjako mulowooza zirina omusango, nedda. TV zonna ayagala zimubeere mu ttaano nga tezoogera kyatazigambye kubanga ateekateeka okuwamba obukulembeze mujja kuba muli awo. Mu Uganda abasajja abasirikale batuze olukiiko babagambe nti Museveni takyaliko tumuwambye mulwadde, kati ffe tuddukanye olukiiko luno lugenda kufugayo emyaka bwegiti, emyaka egyo bwe ginaggwako tutegeke okulonda nga bwe twetegereza anti kye baliko saawa eno kye babala. Bwe bamala okuwamba obuyinza Ali Bongo bamuteeka under house arrest era ne bamukwata wakati wa ne mukyala we Sylvia Sako ne mutabani waabwe Nurudini. Era bano basebo ne banyambu babakwatira ku misango gy'obuli bweguzi kiyite corruption n'emisango emirala gye babateekako. Kati musajja mukulu General Bryce Kolateyo Oligui Nguema, Commander of the Republican Guard ate nga kazini wa Ali Bongo ne yeerangirira saawa entu yakutta obuyinza n'afuuka transitional leader. Basebo ne banyabo abantu ne bakuba enduulu ne bakuba eŋŋoma mbw'olwo bawambye exactly nga bwe kigenda okubeerawo mu ggwanga lya Uganda. Kakati kyewuunyisa nti nno Babongo baali bafuze wakati w'emyaka 55 kwetu kw'emyaka 56 awo ne balaga nti obukulembeze bukyuse era buvudde mu mikono gy'abano. Kakati basebo ne banyabo kambabuulire ono bw'amala okwerangirira ku buyinza nya Septemba 2023 jjo wano we bamulayiza nga president oba muyite transitional president ono ng'abasuubiza a free and fair election. Yabasuubiza nti obululu obuddako bugenda kuba bwa mazima na bwenkanya era nti ono agenda kujjawo constitution enkadde abaterewo constitution empya, agenda bbawo obukulembeze bwe batalabangako buno nga bugenda kubeera bwanjawulo, agenda komya obuli bw'enguzi. Bw'atyo bye bisuubizo bye yabawa ng'akola transitional government. Kakati transitional period yaliwo wakati wa 2023 mpaka 2024. Olinguyi wano basebo ne banyabo nga leadinga nga transitional president n'ateekawo kye bayita national dialogue mujje twogere, n'ateekawo constitution empya ne bagidraftinga mu November wa 2024. Abantu b'e Gabon ne bagenda okulonda era ne baaprovinga constitution empya gye yateekawo. Eno nga yagiteekawo naye bannansi ne bagikubako akalulu nga bayitire mu kalulu k'ekikungu kayite referendum. Kakati basebo ne banyabo eno bagiwagira era eno constitution yali eteekawo emyaka 7 egy'obwa president. Saawa eno musajja mukulu jaddukanya nga bw'obiwulira gwe kitwalo kikoppe okiteeke mu ggwanga lya Uganda bwe kigenda okuba. Namukadde Nakyemalira Kaguta Museveni tasobola kuleka mutabani we ono Nambalujega tasobola yadde kuwangula kalulu amuleke agende direct mu kalulu. Baagala kukikola ng'ono asoose n'afugayo mu transitional government nga bw'olaba bw'ekikunyonnyodde Gabon kyova olaba nti yagenze ayongere okunnyikiza bwino wa notice ku bali baakikola batya. Tayagenzeeyo nga bwe nkugambye ono national event sigwe muna Uganda nkugamba newankubadde nga abaliyo nze sibakkiririzaamu naye at least nga bwe bazze batulimbalimba kyogamba tosobola kusindika nabbanja n'agende Gabon. Ono ye kati extraordinary CDF era nga bwe yalaga olukiiko lwe bannamagye bali mu kuwoominga kutuwamba. Abantu ba bulijjo batulabanga batategeera naye mbalabula basajja mmwe nti temugunywa muguwanda. Ffe bannansi be mulaba temutuyita basiru kale mulina emmundu naye ate nammwe muli bannansi mukirowoozeeko nti nno ebyo bye mukola you must be subordinate to civilian authority. Bannansi ffe tusinga obungi tetusobola kukkiriza bannamagye kutusalirawo ffe twalonda dde omukulembeze ekyo kibatulemu era kibannyiikire. Kakati ono bw'amala okukyusa constitution bannansi bagenda mu kalulu k'ekikungu kayite referendum ne bakkiriza nti constitution ekwatiddwamu bagikkiriza era military junta nesigala nga yekutta obuyinza nga 12 April 2025 ne bagenda mu kabokisi ne balonda era musajja mukulu ono eyali akulira nga ebwogiraba SFC ya Uganda Republican Guard yaayo n'akola ekibiina ky'ebyobufuzi kiyitibwa Rally of Builders. Rally of Builders we bagenda mu kalulu Rally oba guyita omugendo gw'abazimbi
omugendo gw'abazimbi gwawangudde akalulu wakati w'ebitundu 9 n'ebitundu 9.5 ebyakalulu. Abantu bajja mu bungi okulonda era ne bakandideeti abaalimu nabo ebyava mu kalulu babikkiriza. Kakati abasajja baatuula ne bagaa kati gundi gwe tukuwadde ki, mwe bakankaka bakayana nti mwagala Ntebe tubawadde ki, ne bakkiriza oli n'awangula ati weewuunye kazini kati n'akwatamu ne bakulaga nti eri famire evuddemu kati muntu mulala yakuttemu naye nga byonna senga vuddemu ngazzeemu. Jojjuzire abalamu nga 3 May 2025 ye yabadde inauguration ya president elect wa Gabon ku kisanja kya myaka 7 era basebo ne banyabo military transition yawo neekoma. Negwe munansi alina common sense gwolaba nga military transition yakomye omuntu yenga yali commandant wabali kati ate ne yefuula n'ayambala engoye za bulijjo kati ate siri munnamagye kati ate nagala n'afuuka president. Byonna bisoboka era ono bwe yamala okukwata obwa president office y'obwa prime minister n'agiweererawo n'agamba nti mu new system teriimu neyeewa obuyinza obutalina alina kati nga prime minister n'obuyinza obwali badde mu ye president yabulina. Jojjuziri abalamu ne bateekawo akalulu ak'okulonda bamemba parliament n'aba LC kaliwo wakati wa September ne October 2025 era ekibiina kye ekipya ekiyitibwa Democratic Union of Builders ekibiina ky'abazimbi abazimbi ne bawangula majority mu National Assembly 2025 waggwereddeko nga transitional government yonna ebadde replaced mpaka kati saawa eno omusajja bwatyo bwakutte obuyinza. Oyinza okumbuuza ekibuuzo nti Muhoozi tasobola kukiikirira ggwanga lya Uganda? Njagala okutegeeza nti kyakoze tekibeerangawo bye babalimba birala ne bye bakola birala. Ba CDF bonna abazze babeerawo tebamufaananye yadde n'akamu kubanga kati ye ali mu nteekateeka ze zatandikidde mu ggwanga lya Gabon okutuwamba. Basebo ne bannyabo tewaliwo kamandati w'amagye abadde yadde okulozaako ku kayinza akatonotono yadde 2% ey'obuyinza Muhoozi bwalina kati ng'atambula nga president wa Uganda era saawa eno buli gye bamwanjula naye n'eryo e Gabon gye yabadde Ali Bongo musajja mukulu bw'atyo bwe yali nga nkubuulira amazima nti ono gwe yajjako naye yasooka kubeera wansi wa kitaawe. Babongo n'omutabani bw'atyo bwe yakola mu biseera bya kitaawe yamufuula minister wa foreign affairs 1989 n'amufuula National Assembly deputy n'amufuula Minister of National Defense nga bw'olaba Muhoozi kennyini bwe bamuwa obwa CDF n'eri nayo bw'ekityo bwe kyali. Kaakati ebyo byonna byali byakuteekateeka mutabani we kwata buyinza era nga kati bwe kigenda okuba noono kati saawa eno aliko newankubadde ng'oli yamukwata ne beefuula abamukutte baamuta nga bagamba nti yeetaaga obujjanjabi olw'okuba alina ka stroke n'agenda era kati ali mu nsi ndala baamuwaŋŋangusa ne bamutwala agira abeera eyo gye baba bamulabiririra. Kyogenda okulaba mu ggwanga lya Uganda kifaananira ddala exactly ng'ekyo bw'okiwulira. Ono bamuyita sengavuddemu ngazzeemu. Oyinza era okwebuuza ekibuuzo nti eggwanga eririmu abantu ab'ekikula kino lwaki likulaakulanyeeko okusinga eggwanga lya Uganda? Babadde n'amafuta nga newankubadde ne bannakyemalira ate bojjukira baliraanaganye Ssemayanja kwe bakolera obusuubuzi. Ebbanga ekonome yaabwe bagifiwerinze basente bazijja mu mafuta. Kakati aga amafuta Museveni nga bwe yagamba they want to steal my oil gayagala okusikiza mutabani we gabaakozesa. Naye ekibuuzo kiri nti bannayuganda mugenda kukkiriza ebintu by'ekikula bwe bityo? Bannabyabufuzi abafaanana bwe batyo abakozesa olukujjukujju okuzannya emizannyo gy'ebyobufuzi nga temubawadde mandeeti babawaayo akaseera katono nnyo nga bakkirizamu ebyo mukkiririzaamu. Mu kiseera katono nnyo beefuulira mu kiti ng'embazzi. Museveni waali alaga mutabani we ne mutabani we yatutte omuzzukulu ewa kitaawe. Mwe mulowooza nti ebyo byonna bye babalaga bigenda kukoma lunaku lwa leero? Kaaba ggwe atalina mulimo, kaaba ggwe abonyaabonyezebwa, kaaba ggwe yawaŋŋanguka. Kubanga bino bwe bisigala bwe biti ogenda kufiira mu buwaŋŋanguse mu kayumba ako mu apartment mw'otalina yadde wa Luganda ng'onoonya ku mpewo essibwa mu ggwanga gye baakuzaala ennungi ogisse nga togiraba kubanga obukulembeze kasita bugwa mu musibira mu bbwa. Olaba asibira mu bbwa kati nga na saawa eno talina buyinza bwa pulezidenti kubisaamu akafaananyi nga yalagira. Agenda kubayisa atya? Agenda kubakola atya? Basebo ne bannyabo twalibadde tetuwakanya bukulembeze bwa muntu atukoledde naye eggwanga lyaffe liri mabega.
twalibadde tetuwakanya bukulembeze bwa muntu agaba kyenkanyi, twalibadde tetuwakanya kuba abantu ba bulijjo ffenna situsobola kubeera aba pulezidenti, tetusobola kubeera aba CDF, ffe twetaaga saaviisi nga zigabiddwa okusinziira ku bwenkanyi n'ekyenkanyi. Weewaawo oluusi nga omugabi teyeeseera. Omugabi teyeeseera tekitegeeza nti buli kimu kitwale. Otulinnyiseeko ba tribesmate bo abatava mu ggwanga lyo bo basebekuganga amateeka galina we gakola ne we gatakola. Ekyo kye tuvunaana nakyemalira ali mu buyinza, ate nga n'obuyinza kaakati ekimala kimala kyakozeeko kyekyo, twetaaga bannansi obuyinza tuweddize. Wenjogerera nga musajja mukulu ali eyo, bali mu kumufumbira kati basebo ne banyabo, bali mu kumufumbira ku kawunga ka muwogo, saako ekyennyanja ekirimu amazzi g'ekinazi n'ebisigadde bw'aba talya byennyanja balina emmere yaabwe gye bafumba, enkoko oba palm oil chicken, enkoko bagifumbiramu amazzi g'ekinazi, gyali eyo byali mu kulya, yagenze nga mukulembeze wa ggwanga, kati ekiddako mukirindirire. Mbebaza nnyo ababadde ku puroguramu eno kuva lwetandise mpaka lweweddeko. Basebo ne bannyabo enamba y'abakookiri 0750. Weefeeko obulamu buno tubukaayanira olw'okuba nti abaliwo tebatuyamba, naye naawe olina okweteramu personal effort olabe ng'obulamu bukyuka. Ffenna twagala kubeera bulungi. Omuntu bw'obeera obulungi nga tonyigiriza banno, naye abasinga mukendeeze ku mitima emibi. Nakizudde kirabika abantu ab'emitima emirungi tuli batono. Abantu balina emitima emibi, omuntu ava out of the blue n'akwefuulira nno. Oba nammwe bibatuukako eyo oba bituuka ku ffeffeka. Ensi si nnyangu, twetaaga twecekinge, tujja kudda nnyo emabega ng'abaddugavu nga tetukwatagana, nga tetwagalana, nga tonnaba kufulumya kigambo yadde okuwaayira, nga tonnaba kumera mutima gwa kubba munno. Kirowoozeeko ate tolekerangaawo okukola bulungi olw'okuba abalala babi. Gwe bw'okola obulungi n'omulala ne yeetunulamu, ensi lw'ebeera ennungi. Yenze Kankaka Emmanuel Peter mbadde sikomplaininga omusajja olina okufeesinga ebizibu byo. Mbabuulira nti omulimu gwaffe nga bannamawulire kutambuza bubaka bulungi, mutambule naako, fuuka muntu mulungi, tonyigiriza munno naye olw'okuba toyagala kunyigiriza. Mbasibudde, nja kubalaba ate mu puroguramu endala. Tujja kulwanagana n'ekikolebwa ssaawa eno, tetujja kukikkiriza kubanga twalonda dde omukulembeze gwe tukkiririzaamu era ng'oyo gwe tumanyi yajja tutwala mu maaso, y'Oweekitiibwa Pulezidenti wa Uganda omulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mweraba.